Avalinzeeko obululu bwa by election naddala ku bw'MP nakavalinga kalulu ka Mugenzi Musisi nga afudde eno mu Busiro. Musisi waliwo Musisi wa DP naleeta bali ku ddembe mutabani we akaluwa okaliko abantu ab'amaanyi bangi mwinya emuki naye bw'wayitanga wantu nga bambi Musisi tumukubagize omwana we tumukuba nga naye abantu bajja kulaaliza abalala naye nga mu trading center boogera ku kukubagiza ki era trading center yali wa Musisi wa bali ku ddembe awaka twagikola ntuzibyo ne tutuuka ku 7 ne tumanya ntukoze eki electoral commission egenda okuwangula kwogera ku 10 nga results zezimu abo bamusaasira ne baddamu n'awangula ogwokusatu baagamba nti amaziga gakomyawo gali gabadde mabugo kati amataaba katugawa omulala so omuntu ajira mu bigere by'omuntu oteka okulwana okulaba nga mu ngatto ze ozijjamu oba ne zikunyiga bunyizi ne bagamba tetwafiirwa jjukire baddamu okuwangula waliwo campaigner we yali campaigner we naye ng'ayiza embeera bwe zikola ki era kaabula kata awangula akalulu ako ng'ayiza weakness z'ono ngono omuyimbi we yayiga weakness za Ameria yali campaigner we nga yesiba bombo n'alamanya strategy ono tukola bweyote Hildebrand yajja ali mu parliament bw'aba takoze bulungi Ameria asobola okudda n'eddiza ki kuba waliwo kati abantu abejjusa ti omukazi oyo yatukoleranga kino yatukolera otyanga nnyo omuntu okukopa yalinga ku muntu gwe wawangula nti abantu batera okugamba kati naffe tulina nyeko omuntu ayinza okujja nti nyeko atukoledde ki nti ayina akoze kino ayogedde atulwaniridde ne baddayo ne bakompeyalinga ku kasozi kuba juzi lwadde ku biiru y'emmwanyi baayaza buli muntu okuva naye ndowooza kyo si kituufu buli omu akyogera nnyo naye sitaka si kituufu naawuza nti nze najjayo kasozi abasirikale nga baganya okumanya oba nga beefudde baganya okuwa olina okulaga ekintu kati comparison eyo nti bw'oba gu candidate osobola okulifalinga kuguwajjayo naye nga tewavuganya naye yekka kitegeeza alimu eggumba oba olina kukwenyweza okole ekyo ekisinga kyeyakola nti bw'oba kikulemye fwafa abantu balina mabikki nga si yasinga essente nga si yasinga amaanyi yali muvubuka ddala nga tulina bituvuganya nabo ab'amaanyi eno kwa tumusiime yaliko MD wa Uganda Railways yagwa gyolaba tuddaabiriza okuva emukono paka Kampala nga Nairobi ne Tanzania bali ku gaali zino ez'amasannyalaze tuli ku maniyo naye ne tukuba n'ebirango twakoze nnyo okutuuka emukono naye nga baagikola abayindi baagijja Nairobi paka Kasese kati ffe kilomita 12 tugamba nti tukoze nnyo naye nga kino ekiwogana butu neri muntu otuula muno olowooza nti olina mu nnyonyi pozi bali ku standard gauge leero yes ffe tuli kusindika njake ekyo kyajjawo kuba nti tetumanyi kitukola nti meeting yatuula wano okukola standard gauge leero ffe ne tukolako ne tusasulako ab'ebibanja batono abalala babalya ne bakyusa luutu nti ate kati egenda kuyita Mwanza bano ne babafiisa ne Mwanza tekola nga ki tetandika naye nga twalina capacity ekola ebintu ebyo twafunako wano free trade zone project ng'eri eyo Sembabule yaliko bano babambi baaba ne Captain Njuba nga bagenda Abachina bagenda kukola free trade city ey'omulembe nnyo Museveni nawulira complaints simanyi bali emirambo simanyi bakola batya era akakiiko ne kateekawo nakavalinga twamalamu ebbanga oluvannyuma neefa Abachina balaba tebitambula bulungi ne bagitwala Mwanza erikola bw'oba oyagala free trade city eriwa abantu twagipropozingako ekibuye ekirooto ne kijja ne kiva kajimu omumanyi yali meya waliwo kajimu yaleetanga Gaddafi wano president wa Libya yali munywanyi wa Specioza Kazibu oba yali muganzi oba yali munywanyi simanyi naye oyo
yali afunye abagenda okumuwa project wane seta Museveni n'agenda n'agironkinga tewali na block eriwo so ebintu bya Museveni ebimu bamudyeka ne baga nti tuleese kino naye nga tekiriiyo kati oyo lwakuba nti ate ye ali mu capacity ye abamuvuganya bamanyi weaknesses ze naye okuzikozesa okuzijjamu omulamwa kizibu ojjukira Bobi Wine nga awangudde alidde akalulu k'obwemup by election abantu baali bamulabanga omuntu omuyimbi atalina kyajja kugasa naye kabanga ke yamalawo yanyeenya ate wayongeramu nti ngenda kuba president nanyeenya Museveni n'alowooza nti bintu byakusaaga naye manyiyo president yali omuyimbi yawangula akalulu kati no wa Ukraine yali muzinyi kati bwabanga nga yakamala okuwangula waliwo unity of opposition nga ono yakamala okuwangula kichaddo yes ne baddamu by election 5 okuva mu Western okutuuka mu Arua gibamukubira amasasi ne bamugana nti alina n'emmundu z'ataalina ze batatulaganga kawuma amasasi n'afa ojjukira nti yagenda n'awangula nga bali wamu naye ng'ono yakutte omumuli bwe batuuka ejjinja ku Mwiru Museveni yajja bukyali n'alaba TVB nga bazimutaddeko kuno n'alaba nga eziraga abantu be kulaale kwali ne procession yali eva ejjinja mu industry okujja kulaale yali awalala n'anyeenya n'omutwe nga bantakkiriza nti baki naye nga bali omuntu ogwo opposition nga eri wamu bamukaakuba nga ne gwe bagenda okunoonyeza akalulu Mwiru teyali wa Nuupu ekiseera ekyo teyali wa people power yali wa Jeema naye olwa solidarity teyaliwo Mwiru yali wa Jeema Mwiru yali yavaayo Asumani yali Asumani kakati ne batuuka mu Arua nga sigo bagenda Bobi Wine yavaayo ng'agenda kuwagira obiwe mulala muvubuka ne bamutuuza mu sowaani n'omugaa nti osebo wana essaawa egamba kino tulina kuwagira ono Wadri alina experience yaliko ukivi n'akigula ne bawangula akalulu Museveni n'amanya nti takyalina kalulu ka by-election akola ki okujjako okuteeka Bobi Wine ku mmundu n'amuwaayiriza n'amukola ki amukubye emasasi mayinja endabirwamu eri bullet proof ogikuba ejjinja neyatika agamba bagikuba ye bagiteekawa mu kooti nga tejjangamu emmundu nga tezijjangamu kati eyo story endala naye ekituufu kiri nti President Museveni yagaana okuddamu by election yonna ez'Ekasanda zaawa nga bamukubye mu Arua yamanya nti ne bwateekamu ssente mmeka tasobola ne Bobi Wine okujja yateekamu buwumbi 10 nani yateekamu Museveni ng'ateekeramu ani ateekeramu oyo gwe baawangula bamuyitanga ani mwerabidde erinnya yali mukwano yali mukwano gwa ambassador Kintu Nyago owaguno Namibia naye bwe baakomawo South Africa ne bombi 12 sente nyingi naawe gwe tosobola ziteekamu by election asukka nawo awamu era we yali agenda bamutuusa naye tebamuyituuza eri nakawuka bakitata ne basooka bamutuuza mu tukutuku zino zikola nnyo agenda kulala kumbe eri ekintu kikoze eki kikutte nali kulale kukulonda nembeera ne kulale yasooka nga abayaayi akuwa gundi paketi mane najjayo kandaga muntu nagamba muzeeyi kano kalonda nti ekyaddondo nakazaamu ne mu registration waliwo mobilization nnene abantu bagenda beewandiisiza ekyaddondo nga abalonzi weebali baparticipate nze mukola register update ekitabadde kisolo ate nga kisolo toyinza kuwanda mayiningayo strategically omuntu gw'otaddeyo tabajja mu bantu abo mu kaseera ako yeetaaga obudde okubeerayo ekyokubiri nti ogenze leeti by election no Museveni waayitawo wiiki emu ne batandika okwesowolayo n'afuna n'obudde obayita mu state house bakole consensus balekere ki abamu ne bavaamu abalala ne bakola ki abamu kubalemeramu be bagenze mu reesi ekitegeeza nti yalemwa bulemwa ekitaaliwo mu opposition ne bandigambye nti twerondemu asinga ku maanyi tuwezeewo obululu 15,000
naye bw'ogatta bonna 157 3 109 n'olwenda oyinza okuga nti olwenda yabadde wakusatu lwe lwamututteyo yagenze kuwangula Kalulu Ssebo bwe nkuga nti yagenze kulambula wakana ekyo nno luli abantu kyabanyiiza ate sikyogera nti basanyuke njagala mbabuulire nti omuntu akwagala yakubuulira ekizibu kyokola ki kyoyina omuntu wajja n'agamba nti ennaanansi zitunda Dubai ziri ku katale nga takubuulidde kika ki kyotema n'otema embulukufu n'osula entebe ennaku nnya tezinnatikkirwa ku nnyonyi ya migugu Dubai n'osangayo nga akatale olina kuvaako wiiki emu otwala bubu nga bwe bunyooka nga ennaanansi tebazikoze eki alina okuga ntwala mbisibisi zijja kumala mu nnaku bwe ziti mu kkubo otuuke wali nga zengedde buki kati nze ŋŋamba bano nti kana akalulu k'ekisolo lesoni nnene nnyo eri opposition nti bino bibalimu nti buli muntu ajja kuleeta owuwe buli muntu aleeta alaga amaanyi biyongera mu 7 ssanyu nakwenyumiza nti tolina kati tuli kumpi okumalayo by election era tetumanyi kiyinza kujja mu maaso senga omuntu afa enkya tudda mu by election bukiri naye kitegeeza buli by election tuziruzinga kati okuviira ddala e Kayunga okitegeera nakwedde mukwano gwo olina okumanya kati Kayunga bw'obanga ogamba buli muntu yali nakwedde yalinayo tiimu eyiye Aida Nantaba ng'alina abanuupu abamu bakola ki bawagira indirectly nga alwana owuwe ne wakadi ye yali chance nnene nnyo okwekwata ku nakwedde ne mumanya ku gundi oyo omunyiivu ne mumukozesa byatateekwa kukola ki kuba kalulu tekali mu kala ne bakugamba nti kale wa musezi mu kalulu Museveni n'omugamba basezi bali wali 3 abayite n'abagamba bayo kusera kubi ne njagala kalulu obusamize bubi ne njagala kaki ate tutwala ekifana kya mukwano gwo owekitibwa Kadaga ng'agenze mu ssabo ate naye alina yakkirizaamu ebyobuwangwa ate kati ali ku season kyali tetugenda mu nyegenyege yiwamma eyo annual event nnyo mu Busoga era awana Museveni ajja kulinnyayo alina okugenda olw'ensonga nti eyo tewali bantu mu Busoga yekadaaga mu kaseera kano nayo hoteri wolifuna omukisa n'ogirabako nnene nungi simanyi na lwaki egiteeka Busoga anti weewaabwe naye mu nyegenyege ejjula ng'ebulayo wiiki 2 ate nga beyi ziri ne hoteri ezaawo obanga bogende Makka event ebeera w'omulundi gumu nga omusiraamu oteekwa ng'etteekwa okusala ensolo ate okujjako okulabako nga bagisala mashini ng'egisala oba omuntu ennyama tebayo nyama bagibiifinga Saudi Arabia nebeera okwo omwaka mulamba mpaka pala lwe mulikola ki bayinza okulambula emitwalo 5 ente mitwalo 5 n'ogiteekako biifu ogatta ku mafuta Saudi oba tolinawo ogisanga mu economy kati nyegenyege olw'okuba tebali organized bambi abantu baayo bafuna omukisa mu nyegenyege omulundi ogwo nti ennaku zeemalayo chapati ey'olukumi egula 10,000 bano abayiraanyeewo balina obuyumba babajjamu ne bagamba nti tukuwadde emitwalo 5 n'agenda yebaka mu nsiisira mu kyalo n'akomawo nga nyegenyege wedde nadda mu nnyumba ye naye nga 5 gali ku kabina bwe bawera abantu nga 115 eyo economy boost ayinza okuva ku chapati nadda ku boda ng'abadde asevinzeewo ebikaji kuba kati ebikaji byagwa ebbeeyi byatuuka ku kwetaano kati biringa ku 12 nga byaliko ku 25 ettani obitwala ewa Madiva naga nkyalina ebyantu ne bikalira ku ki kati ekikajjo emmwanyi ennyanja economy Museveni agisa ebyo ne bifa kaakati n'osigaza ekintu eki kimu nti owa Busoga atunuulidde nyegenyege okufuna kasente ne Museveni atunuulidde nyegenyege okufuna ku bawagizi abali abamu aboogeremu senga yabadde asobola ng'alina obudde gulo yandibaddeko ku kisaawe enamboole nga tuzanya ne South Africa kuba twabadde tuwanguddwa naye abantu balina kweni yokka yegatta bannayuganda ne balaga nti bonna baki
bana bakwata bendereji era walabya ba South Africa nga batuka mu bus baba kuba olube bakuwangudde ne batukubirayo ne audience ne tikiti zaweddewo toyinza kugamba nti Magogo yakoze loss yakoze awo nakola ebirango ku fufa tifuna birango efuna ku mupiira gwokka omunene ng'ogwo ne UBC bajijjako okulaga omupiira abafufa abo exactly nti olaba intrigue eri mu business yeyo today wali ongamba 2017 opposition 2016 2017 after Kyagulanyi okuwangulwa by election kiki kibaganya okwegatta olwaleero okubeera ku cause emu Museveni yabataddemu intrigue abataddemu intrigue n'abateekamu obusente ne bubaawula basookera ku miliyoni 5 abazifuna baali 4 ate si 4 bokka baawera Kadaga yafuna nga former deputy speaker era nafuna nga former speaker Francis Bwenje babutagira yali abeera Mbuya nga ye speaker w'Obote ne yafuna abantu baawera bangi naye lwaki abantu abalwana balwanyisa Mpuuga yekka okufuna miliyoni 5 newankubadde kooti yavaayo ne ganti yazifuna mu bukyamu naye court clerk yalina problem obutaba guiding nga technical person era kooti bwe yasala ekyo ogwo omusango kubafunye sente mu nuupu sigwe gukujjako munno n'omulwana tolina kyofunamu okujjako Museveni yakola ki ate Museveni bw'ategeera nti omulwana ayita ebbali n'amuteekamu ki sente olabira UPC eya Akena ne Walubiri emwaji wa sente endala nefuna bwekiyiya nayo ayita ebbali nayo nabo n'abawaayo sente tayagala bakwatagane ye FDC najja Nankumbi PFF Katonga abo bonna senga baleeta ba candidate ku presidential babiri senga baleeta ba candidate mu constituency babiri ne Nuupu nereeta DP nereeta ne yonna bonna bajema ne baleeta kiki Museveni kyasekerako ndowooza kyekyo kuba yajja baba bajja kugiramu obulungi abawangu chance in opposition gyerina kati ne bwe yeegatta tekyasobola kuwangula Museveni lwaki olw'obubbi bwalina ne structure eza yabakama walabye bwe bagamba nti bujjudde mu motoka yabakama yatuteko obudde okubulaga ng'alangira ebivudde mu kulonda nti waayo buno bwo twabuggyeko twabukwatiddewo naye nga babumulaze bulani babukwatira ku polling station ez'enjawulo kakati bw'oba olina byabakama ng'asobola okukola ekyo ekisolo ng'asobola okukola ekyo ebukedeya kuba ebukedeya Anita yavuganya ne Asiyo mukyala wa mukungu abeereyo bukedeya bagamba kola ku parliament kati takolayo teyamuwa mulimu yamuwa naye teguli ku parliament ali ku parliament nsuubira ali wa poliisi Museveni gwe yagamba bakwate ne RDC alina waali kakati ne bamulemesa nga kyalina biwandiiko aba electoral commission bagenda obireeta oluvannyuma nga takyalina budde bu campaigning saawa esembayo agenza okuwaaba era byabakama ali omu ku basongebwamu engalo nti yalemesa okukola ki n'ayagala yeetegeka 2026 Anita n'amugamba jangu wano ki kyoyagala Anita mubalina sente mu Uganda omubala oba bala abagagga tutunuulira bahamu nti bwebagobawo buno obubiina obuwolawola sente obwo twobulamu oya mangu kashi ye yabugobawo nti muveewo wano muda kati yawola kati oba ogenda omulwana osooka kubala bbanja lyolina mu mutima gwo Sekikubo yali ayagala oleeta gundi ya Mpuuga walaba ayogera ku speaker yagamba nti tetumuliiko nejjukira yakubiriza olukiiko lwatematema sente yagamba ffe tuli ku bano awo olaga toli ku koozi olina gw'olwana ate gw'olwana kiyinza okukola ki okukuddira kati bamabike balwana ne bafuluma Nuupu ne bakola ebyabwe Museveni n'agamba abo bali awo tusobola naffe okuyamba
Olabe motoka zibavuga oyinza babuya. Babade mu luwalo lwange. Aha. Ne bawayo ne sente. This time mabiko kuwayo luwalo. Nga ali ne Sam. Ne lubawa. Okubajja ke 15. Sisobola kubalumiriza nti bali asende za Museveni. Naye wano mu Buganda nawalala wonna omuntu olaba sayini z'omuntu alina olubuto asobola okwegaana naye tasobola kwegaana kwambala maternity kati maternity ejja kutuuka ekiseera abantu bajambale bagirabe ate sente za Museveni sizoolya n'atakwanika tosobola zirya era akugambayo akagambo ne bwaba ayise mu mulala walaba wano kwano gwange Elias Lukwago Lord Mayor yakuba nakuba n'atuuka n'okukubiramu Jeno Salim Sale simanyi lwaki akyeyita Salim si Musiraamu Siraamu baatugiyoga nnyo alina amannya ge agamanya bagakozesa kubba kusiiga tosibo Siraamu missoni yaabwe yandiwedde bandigejjeeko Salimu ya 7 alina eri ekisiraamu Shabani Bantaliza yali Chefwali Shabani tabangako yadde mu Katoliki yali mbulokole Salimu Sale taba naliko naye nga tuziika jeti mwebaze nga asoma Bible okusoma Bible tekitegeza ntoli musira sira jena Bible tujimanyi nkimanyi era nakola CRE nekye nkugamba sobola kukolesa linnya lya John nganyagala kuona nabo Katoliki oba Protestant bano bakolesa amannya gano kuonona Musiraamu kati Salimu Sale tujja kola strategy musaba tumutwale mu kooti yijika amannya y'Ekiwarabu oba asiramuke ekimu ku bibiri kubanga yabadde agala kuwabira wano okyayogera ku ebyo ali ku Ssemujju kati Ssemujju alina bye yayogedde ate nze mwagala nnyo nalabye akabaluwa lindako mwagala nnyo nange Sale awabire Ssemujju nange nyiza okufuuka mukwano gwa kooti ate otya nenteekayo ebimmanyi negatta osobola okusaba kooti nawe newegatta kuguba wabidde nga naawe oleeta ebibyo kooti efuna amazima obeera mukooni gwa kooti etegeere kyono kibamugamba kisukkako na wano waliwo ekirala waliwo na kino kati nze ebya sente za emiliyoni 9 sizirinaako bwino nindina bye ninako bwino awo wenzigirawo nga omusango ate guba mulala posikongo nawo fayina bwogamba kuwono linnya nze nenvayo neŋŋamba nti gundi alyonoonye mu butuufu naye nina information ginjagala ebayambeko muzuule oba ayonoona butuufu omubukyamu kooti esobola okunzikiriza nga taddemu ekirayiro kakati toyinza kuŋŋamba nti ngenze kuwonoona linnya lya Sale nyamba ku kooti okufuna amazima ebisinga ku ebyo Ssemujju ku bye yayogedde mbadde kwoli kuba ye Lukwago yaga nti nze talina kiyankolera olina mugamba nti kale tulinde sijja kuddamu kola ki kukuyamba naye nga n'okubeerawo kwa Lukwago nga takkiriza abaddewo Lukwago Sale y'omu ku balina emu abaagala Lukwago asigalawo era abaagala okuvuganya Lukwago ajja kufuna obululu bwa Katale afuna obululu bwa Lufula afuna obululu bwaki naye emutejja kumubba bwe naaba emutaddeko kinene nnyo ejja kumuteekako omuyimbi atalina maanyi yes awo bayisizaawo ddiiru ayogera nnyo nakugamba abifiirako wano kati omulaba kati awo ate omulonzi wa wansi ekyo kyayagala otubeererawo oteerako omugongo tayagala bino nti watuwaddeyo ki Lukwago mubataga bata mwali lumu yampitanga abamawere bamusibidde akakokolo yanga ninayo story eno naye we yali akola press conference nali ngenda waggulu eyo kulaba ninayo muwala wange njikolera wawe wakaliga wano ku stay hall nawo muwala wange kati ye speaker wa parliament wa speaker wa stay hall zo halala luyirika ngenda ate oyo ngambe yagoba Sauda Madada mu office naletamu muganda we tokambu Sauda Madada yamuyamba ekyo si kyekikulu luyirika y'omu ku balwana speaker abere censored speaker I mean Lukwago abere censored nga tukavalinga censure gundi petition ewa Justice Catherine bamugemererwe kakati olutalo lwabwe telukakkananga era tebagenda kukwatagana jjukira ate kati ali mu nuupu etayagala Lukwago ng'ogyeko kumwagalako service ze era bakumamu omuliro bakansala okuteekawo kiri ekibeera kati ekyo ekibeera ekyo mwali ate naye alimu